buli muntu alina ekiseera ky'ekituufu ekyokukoleramu kyayagala. Bwe kuba kuwasa, bwe kuba kufumbirwa, bwe kuba kugula ploti, bwe kuba kuzimba, bwe kuba kugula mmotoka, buli kintu kyo kyonna ky'oyagala okukola, time eri gy'oli. Okugamba nti ye 23 yali agula ploti, yali awasa, yali amaze okuzimba, tekitegeeza gwe owa 35 nti oli leeti. Haramu. Owa 35 ekiseera ky'ekituufu eky'okuzimba ennyumba gy'ojja okuwangaaliramu obulungi giyinza okuba 38 oba 4. Bannange mulekerawo okweteeka ku pressure ennene ereeteddwa social media eno. Lwaki mweteeka ku pressure ey'emyaka otunuulidde ono otunuulidde oli? Okusingira ddala abavubuka abato muveeko ekifo kino ku maaso ng'abantu abatuufu babalaga ebyokukola. Can you imagine nti omusajja faamu eno gye mutunuulira gye mwegomba yagitandisa na buto obukovu bwe yagula Mwankole ku ssente entono nnyo $1,600,000. Mulabye businesses engeri gye zikulamu. Mulabye obugumiikiriza n'obuyiiya nga konna koolina akakwatirako ne bw'otaba na faamu bwetu naye okimanyi nti osobola ozigula 3 oba 4. Mukimanyi lwaki abantu bajja okukima obulume wange? Kuba kati obulume bubuukinga obuliwo kati bugenda kufuluma mu June naye more than a half bubuukinge. Kubanga abantu batunuulira kitaawe waabo ne nnyina waabo n'agamba kano kange na kano kange. Abamu nno baafande siina waakubadda nga mbagambye nti kalumeko baakatwala. So omuntu alina okumanya nti wano wenkoma. Bw'oba osobodde nnyana, gannyana ganywebwa mu wangaazi naye atuuka ekiseera n'aganywa. Bw'oba osobodde nnyana gy'oba osobola. Naye abantu tutegeere okukola kiki. Abantu bakoze statements kuno ku social media ne zibatwala ne zibamalayo obwongo. Abantu bazimbye ebizimbe, abantu bavuza amamotoka nga bakyali bato. Obwongo bwammwe ne mwebuuza nti ffe nga tetukola. Kati lengera omusajja omukulu wuuno abalaze nti 2022 ekirowoozo kyamujjira nti tandika faamu eya zero grazing. 2026 emyaka teginnaweera 4 abantu basimba layini ogula ente. Nange tulimenga bwe tulunda. Ate ffe naddala wano mu Central Region tulina advantage olw'ettaka eddungi. Tulina disadvantage nti ettaka ttono abantu bangi. Naye tusobola okukozesa ettaka ettono lye tulina because yield y'ettaka bw'otandika okusimba omuddo. Certainly bw'ensimba ekisagazi wano ewaffe Nabalanga, ekisagazi kimpa yield about 400% more than omuntu akisimba e Kashaari ku musana gw'e Kashaari. Naye bo ne baba nga basobola okuyimirizaawo ente. Therefore oli ne bw'aba alina square mile nga gw'olina acres 20 musobola okulunda ente kyekimu ng'ate gw'olinayo advantage nti oliraanye nnyo akatale. Omusajja ente eyange gye neerundidde agiguze namaze dda okumulaalika kiro 40 nga guze ng'abakozi baye balya ennyama okuva ku Lwomukaaga Sande paka Mande. Kiro 10 ziwera 50 za kugenda Kampala mu maka gange. Nabo balye ku nnyama entebenkevu. Omuntu bw'aba nga asobola okutunuulira nti omusajja yatandika faamu okusimbira ddala omuddo emyaka 4 egiyise nga kati asobola okutunda ente 10 mu wiiki. Eyo rate of return ne cash flow omusanga mu discipline ki? Nga n'ebintu ebisinga byakozesa tebirinaako musolo. Kubanga okulunda 80% of the cost that you incur egenda ku mmere. Naye mmere y'ebisolo n'okulima n'okulunda tebiriiko musolo.
kebeere tractor nze ntunuulira tractor ennamba ekulimira nekola etya ebbeeyi yaayo yenkanankana neka Harrier 2016 yenkanankana ne tractor Massey Ferguson kuba gavumenti eziteekako musolo buli kintu kyonna kyokwatako ekyobulimi gavumenti ekiteekako musolo. So abantu bannange tutunuulire ebyokulabirako bino ebituleeteddwa tubiyigireko bannange. Businesses oba okufuna kugazi Bamedeka akiika kabasomolereko ku kyama ky'okujja ssente mu miti. Naye ng'ekigendererwa si kyammwe mutandike nammwe okuyoola ssente mu miti nga bw'agiyoola. Kubanga ettaka kakizibu ye atudde ku acres ezisukka mu 600 mu bifo eby'enjawulo kyava agenda ng'akola ssente nnyingi mu miti. Mwe kye mulina okukola kwe kuyigamu mu magezi. Kibannange buli kintu kyonna engeri omuntu gy'akikolamu kyekimuzaalira results z'aba ayagala oba oluusi abatayagala. Naawe munaafunamu amagoba omulala ne kimuleetera loss. Bamedeka akiika bwe nalaba emiti egya payini nga girwawo n'engitemamu gyonna nentandika okwesiba ku kalitunsi. Ndowooza okugenda okutuuka 2013 nga mpezezza emiti 900 egya kalitunsi gye nnali nsimbye. Tekitegeeza nti gye nnali nkungudde. By 2014 nga ntandise okutunda emiti. Ensimbi ezo zonna kuba bannange bambuuzanga ssente ezo zonna Mamedi ogenda ziteekawa? Kuze ngenda zikozesa. Ezo z'ensimbi ze nakozesanga okweyongera okugula ettaka. Ettaka lyange ng'ogyeko seed money, ssente zange ze najja mu taxi transport industry. Okweyongera okugula ettaka ly'abantu nasimbanga miti. Kubanga nina ebyokulabirako bye mbawadde bingi. Waliwo wali mu Ndiba we nagula $40,000,000 n'ensimba kalitunsi ekyemmanga n'ekyengulu. Kalitunsi ow'ekyemmanga oluvannyuma lw'emyaka 4 nga bamumpamu $45,000,000. Era olwamala ow'ekyemmanga ne bambuka ku w'ekyengulu ne bampamu $42,000,000 nga nali nkozesezza $55,000,000. Bwe ngattako na zino ezasalirira ne nkola amagoba gange gwe bw'oba oyawulako mu myaka 4 ate nga n'ettaka ndisigazza. Ekyo kibaddewo awo wokkawoka mu Ndiba? No. Buli wantu wonna wenguze ne nsimbawo kalitunsi ne musalawo mu mangu ng'ate kalitunsi oyo nsooka mumusimbiramu bintu birala. Nkoleddewo amagoba mu nfo. Nze we nateeka $5,500,000 najjawo $1,15,000 oluvannyuma lw'emyaka 4 ate nga ne asset, the greatest asset of all, land nga ngisigazza. And I can assure you the same today. Nti bwe ngula awantu n'engulawo acres 50 siyinza kusussa myaka 5 nga ssente zange sinazijjayo. Olw'obuyiiya bwe nnina. Bwe mansimbyemu omuti, eno layini ya muti, eno layini za kasooli 2-3 ne ziyitamu. Bwe mmaliriza nempa abantu b'okukyalo ne balimamu ebijanjaalo byabwe. Eyo ye trick esingirayo ddala obulungi. Abantu bano be balimirira ebijanjaalo baba balimirira omuti gwange. Tebazzaamu gwakubiri mu kulima bijanjaalo. Tekuliiko atema muti gwange. Kubanga emiti gyegatta ne gibagoba gyokka. Oluvannyuma nze nenzirayo nensaawo ogusembayo ssente zange n'enjoola. Bannange, olwaleero mbalaga ebifo ebiwerako. Tuli mu April 2026.
ebifo ebiwerako ndiba nga bwe mutambuliddemu kasooli mugyeemu ojja kulaba emiti egy'emyaka 2 n'ekitundu olabe gino gye tugyeemu kasooli egy'emyezi 3 olabe gye twajjamu luli egy'emyezi 6 olabe egy'emyezi 9 egyaleja luli olabe egy'emyezi 11 tukkirire wano nkulagire wa mukuba luguudo olabe emiti gye twakajjamu kasooli kati egy'emyezi 3 olabe egy'emyezi 6 olabe egy'emyaka 2 n'ekitundu ogende e Rutengo eyo gye sirinya na kulinnya kuliko omutuuze eyeekolamu omulimu ye mukulu waabwe mutabani waani omusajja gwe nakolagananga naye omukulu kati mutabani we gwe yakwasa eriyo abantu abasukka 30 ankubira bukubizi nti muzeeyi akafu kali ke waweereza eddagala ne tufuuyirawo kati katuusa okusimbamu emiti twagala naffe tusimbemu ebintu byaffe muzeeyi tuweerezeeyo emiti 2,000 nga ngamba mubatwalire emiti 2,500 ebitaano banazzangamu kati emiti mu Rutengo ojja kutunuulira emiti emito gye baakasimba egiddako awo myezi 6 olabe egy'emyezi 9 olabe egy'emyaka 3 eyo pattern bannange bayigiriza ki kukola kanope eyo yennyumira no kiba kikutegeeza nti egya myaka 3 Amerika kika ali mu kuwoominga amanyi giyingira ena ateekewo engalo ze bayiwemu bw'olabe egy'omwaka ogumu Amerika kika aba awoominga egyo giba gikyali mingi gyekumye aba agamba ebula emyezi 6 oba omwaka gumu ntandika okusiininga bw'olaba giri ate egy'emyaka 3 n'ekitundu aba abuzaayo emyezi 6 ate n'akikola atya abuzaayo emyezi 6 ali mu kuwoominga naye ng'amanyi nti ate olunaatemawo ngazzaamu kasooli we ngazzaamu n'emiti emirala mulabye omusajja bw'akyusizza ekintu abantu kye baali bagamba nti ezo sente ziriibwa mu wangaazi sente za bukadde n'akifuula nti kyakuyingiza cash flow owa buli lunaku olabanga mmotoka gy'olina n'engoye wardrobe ejjudde kano perfume zijjudde bino ebyabakyala byonna byonna bijjudde wardrobe awo wonna jewelry yenna ajjudde buli wamu naye nga bw'otunulako bw'oti ku mobile money oli ku 0 oba olinako 2,000 bw'otunulira ku bank account ne mu banka tolinnyayo ng'ate okoze ku myaka egiwerako egisukka mu 3 manya nti ebintu byesuulise kendeezaako ku ostentation goods ebintu ebyokugula ebyokwejalabya nga biri movable kubanga ratio yeebeera ebitundu 9 ku buli 100 biri movable consumable ebintu ebitambuzibwa naye bwe bakubuuza nti tulageyo ku by'obugagga bwo ebyensimbi olinayo only 10% kati tekirina myaka wabula gwe okusinziira ku bukulu gwe bwe wowulira bwe weetwalira mwowulira nti ntandise okukula kati abaana bajja oba batandise okugenda mu ssomero tandika okutiilutinga engatto nabeeranga ne gundi caskets 3 kati engatto njigula olw'ensonga ani oyo makeup abakyala otunuulya wardrobe yonna ng'ejjudde nti iPhone 17 yeeyingiddewo nti kambeeremuuko negenderezaamu eno 16 ekyakola olwakavuka akanyezo nekaya buli lwendaba iPhone n'omuvubuka nze mba ndaba mu nsawo omuvubuka oyo ataddemu nti akavubuka katuufu kubanga ddala bwe nkulaba ng'oli muvubuka ng'olina iPhone 17 naye nga bwe nkupimamu eyo movable asset bwe nkubuuzaayo liquid asset yo nti mu bank account wasigazaayo mmeka ogula essimu eyo ng'oŋŋamba ngaazi awo mmanya nti gwe watadde nti ennamba n'ogiteekamu naye nga sikinenyeza muntu kuba obulamu obwo nange nabutambuliramu
nange nga nakatandika okukola lwenafuna esente zange zemala amasimu ago ga iPhone aga ostentation ganatuuka nze nagula BMW 3 to 5 years shadow line nga nina emyaka 28 brand new 48 delivery mileage era nembeera nga my movable asset base nga movable asset eri 90% oba mu banka nasigazaayo busente bwenkana ki naye awo nagenda ku austere measures nentandika okwemyumyula emmotoka eyo nagibikanga bubisi kibulangiti nebeera okumpi mwezi mulamba tetambudde nensooka nenzizaawo sente zange kuba nalina omukisa nze nali expatriate worker nga ndi ku permanent contracts ate nga bankuzizza at that time at 28 I was a deputy principal kati omulimu gwange gwali gunneeyimirira nti kakiika jigula ogenda ojoge wange yanyamba okugula ploti yasooka okumpa sente nemuga nga nina taxi zaali 22 then ndowooza naye nga nali nsula mu nnyumba ya ssomero Kabojja naye nga taxi zijja abantu ne batunulira naye ne babuuza kakiika yazimba tazimbanga omusajja mwonoonifu ddala ekintu ekyo kyalumanga mukyala wange bwa ne bakyala banne n'abeewaabwe baakimugambanga naye nga tasobola kukiŋŋamba because aninamu a lot of trust paka lwe yampa akanyeebwa nti taata miliyoni 3 ziizino taata yongerezaako ogula ettaka tujje tuzimbe nze yampa olweggulo namuddiza takisi nebwa nzongeddeko nenzigula mu takisi yiiyo natekina mutawana taata gwe kasita ekiseera kinaatuuka n'ogula ploti sikirina mbuzibu ate namukandaaliriza deliberately bwe nali njagala kusooka kumala kutunda takisi zange omulundi gumu ekiwendo ekyali kizze napaakinga takisi 10 ku Shell ewandegeya abo bantu abedda bayinza okujjukira okuliraana Wandegeya police station takisi 10 zatundirwa ennaku 3 nga ziweddewo sente nga nzitadde mu bank account nduuka nga mukyala wange ngenda kunoonya ababulooka naye njagala ebifo 2 oba 3 Mbuya okusookera ddala Muyenga Mbuya oba Naggulu bantwalako Naggulu naye nga mulimu amalaalo tusooke tusasule bajjemu amalaalo nze nasulangawo nti ekifo ekyo bannabe beekola nabevyena bakimanyi nsi bakibalaga nti abo baali banguzaawo naye nga mulimu amalaalo nsooke nsasule balooke basenvula ebijja naye nga nze neebakenga mu nnyumba nga mmanyi nti wansi waaliwo omuntu twala buumuli natunda takisi ziri nengula Muyenga ploti nagula 2 esente ezasigalawo nentandika okuzimba nakino mukiyige nti nze era bannange mulirwana kimanyi n'abalirwana abalala bakimanyi nti natandika okuzimba ennyumba yange 21 nagimaliriza 26 nagiyingira ku lunaku lwa independence October 9th 2006 era bwe ntunuulira abantu abadduka ennyo ennyumba baganta ngamba bwaye masha Allah Mungu yabawa enaddala ey'okusulamu naye ffe abasajja abaakolanga ebintu mirembe nazimbira ennyumba yange emyaka 5 era sigizzangako wadde tayiro nti tayiro emu yasituse nga bwe nagizimba bweri 25 years later 21 bweri okujjako okuteekako kapeyinti naye ntuuka myaka awo 35 omutima gunkubira Muhammad olina movables nyingi their movable assets zikola naye tandika okufuna ne fixed assets ngula ploti nzimba ennyumba Muyenga nagatta nako nenfuna facility nga njagala okwongera okuzaawo taxi zange ziri ne bankolera valuation nengamba nti awo ntandise nno okgenda mu fixed assets nvudde mu liquid assets ntandise okuyingiza mu fixed oli lawyer you corporate lawyer otandise okuyingira mu level etandika okgenda mu baclient n'ogenda ku kooti essuuti ennungi gigule oba balawyer bavuga Subaru weekwatekwate ka C-class Mercedes okagule waba client bo beetaaga essuuti nga lawyer we essuuti yeeyo oli doctor
wamaziriza masters yo ya surgery, you a surgeon, you a ped, you a cardiologist. Ng'ojira mu mmotoka sizza kuzoogera ezo. Bwe bagamba nti gayina wa mukyala wo wuuyo atuuse, ningiza ne ntulayo bweti mu parking. Bw'ajjira mu Prado, I'm sorry to say. Manya oyo gayina mulungi. Naye nga naye bwe mulaba ajjidde mu GLE, manya nti oyo gayina oyo mufuuweko okwo nga gayina. Naye baŋŋamba nti oyo omusajja ye nannyini villas ziri, apartments ziri. Mutunuulira nti nentunuulira emmotoka omusajja nannyini villa ziri za parkinze wansi okujja okucekinga ku ba clients be. Ne ŋŋamba nti yes, ebintu ebyo bifaanagana, byenkanankana. Okusinziira ku villa engeri gy'azimbamu amayumba ge n'emmotoka gy'apaakinze wansi awo. Ndowooza teyali accident oyo omusajja okuzimba amayumba ago. Asset rich but cash poor, you are dead. So ekyokuba nti no nina assets 90%, liquid assets 10%, bajja bitwala. Nentandika okureducinga now onto my concentration onto fixed assets. Nze saazitunda naye obwongo obwanzigira nti dira assets zo zino ozizaazise cash flow. Emiti mu kifo ky'okulinda pine ow'emyaka 25, tema oyo tema. Kalitunsi mu kifo ky'okulinda poles za umeme emyaka 9-10. Abagula obulodo be basinga okuleeta ssente n'otunda emirundi 2. Ente muluwa, ente nga mugaggawaza abantu b'omu Western Uganda, muluwa. Kyolwaleero mbadde mbalaga kasooli nti wali awaali emmwanyi nembalaga nga nzisalira nensimbawo kasooli. Kati gwe mbuulira kasooli agenda okuva awo mu myezi 3 ssente zigenda kuba mmeka ezifaawo ng'ate n'emimwanyi gisituka. Ndinawaddembe okuwaawo ab'ekyalo balimemu ebijanjaalo sizoni endala ng'emimwanyi gyange gikyasituka. Neŋŋenda we nabalaga nga nkuulamu emiti gya kalitunsi. Mugamba omusajja mulalu. Nze nga ŋŋambye nti ekyo kyabadde kikyamu okusimba kalitunsi wano. Kasookeddemu alaba nga nkuulawo emiti egyo n'akasimbawo kasooli guno mulundi gwakubiri. Guno ogutuuse insha Allah Mungu bw'anaaba amutuwadde tujja kumulya. Oyo wa ssente mmeka? Kati n'embeerayo ne lugogoma. Ema kukuba nkulagirire acres 12 za kasooli. Abantu nga boogeredde ssente ziri mu kasooli. Naye nga kamera bwawe budduka budusu nze kakiika kamubalageko. Ng'ekigendererwa ky'okubalaga nti bw'omalanga nga emyaka gikuze obanga okola totunuuliranga nnyo kubeera na assets zokka. Olaganga nti ne assets ezo zivaamu ssente, cash flow azaalibwamu. Bwe ntunuulira kati kasooli ono Mungu insha Allah bw'anaaba amutuwadde ajja kucyalenjinga omumwanyi. Omumwanyi guyinza okuba nga munnange kijja okuba ekiranga ekijja okugubika bwe naatunuulira kasooli avaamu awo. Naye nga ani yali amanyi eggulu awo abadde omumwanyi tekati ono omusajja ajjawo cash flow. Bannanga akantu ako mukeegendereze nnyo. Buli bbanga okwekyekinganga nti consumables zange, movable assets zange bwe nzigeraageranya ne my liquid assets. Kati ebbanga lino wentuuse nteekeddwa kubeera nnyo na fixed assets. Bw'omalanga ate okutuuka mu fixed assets ate weekyekinga omanye ogambe nti fixed assets, asset rich but cash poor tekikuyamba. Dira assets z'otandika ozizaazisa ssente. Ng'omusajja ono bw'abalaze ekyekyo.
nze sirina nte ze ntundira ku mutimbagano. Abafere bayitiridde okukozesa eddoboozi lyange n'okukozesa ente zange n'ebifaananyi byange nga babajjako ssente zammwe. Abantu bangi nnyo bazze ne risiiti ku faamu yange nga bagamba babaguza, babagamba okubuukinga okujja ku faamu yange osasula ssente bwe ziti mitwalo 10 deposit. Bannange nsiiba mbabuulira abo bafere. Nze wange Mohammed Kachika ente zange ezigulirwa ku faamu kwennyini, ate olina kumala kunkwatako n'olususu n'eddoboozi n'oliwulira n'obutegeerera ddala nti ono Kachika yennyini. Ebyo maneja yetu ayogera, ate erinaayo maneja wange ayogerera ku ssimu. Abo bafere. Nze ente zange sizitundiza na risiiti. Simanyi na risiiti bwetunula, simanyi bwe bagiwandiika. Nze ekigambo kyange ye risiiti yange. Nze simu yo neyange ze zikwata ne ngamba ono ente yange nyimuguzizza ssente bwe ziti agitwala guno. Nze Mohammed Kachika nga kiwedde. Ate olaba ne ku zi road blocker eyo sayini gye balagayo omusirikale agamba nti Mr. Cashflow yogijje tema. So abantu ababafera bannange ekyo ekintu ekyo mukitegeere nti buba buvunaanyizibwa bwo okulaba nti weetuukidde.